olwaleero ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri lunaku olwaleero mazaalibwa ga mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Taata yonna gy'oli nzize okukusabirako mu linnya lya paati n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutuukirivu, amiina. Ayi Mukama Katonda waffe omulungi ow'ekisa, tukwebaza ebirungi by'otuwadde, tukwebaza olw'omukwano gw'otuwadde, tukwebaza olw'obugabirizi bw'otuwadde, tukwebaza okutuwa omukulembeze omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero mazaalibwa g'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero muleeta mu mikono gyo, olunaku olwaleero muleeta mukwasa. Twayingira mu kalulu k'omwaka 2021 omusajja Museveni nabba obukulembeze bwaffe n'atugamba tuddemu osanga mu 2026 tunawangula. Mukama ne tuyingira mu kampeyini ey'emyezi 3 omwali okutulugunyizibwa, omwali emiggo gyamukubwa, omwali amasasi, omwali tiyagasi, omwali okufa, omwali okuba nti mwalimu n'okusibwa. Mukama Katonda waffe n'otuteekako ekisa ne tukomawo nga bwe twagenda. Mukama Katonda waffe ennaku z'omwezi nga 15 okulonda ne kutuuka, abasajja ne babba obuwanguzi bw'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ye yayitamu, ye yawangula ono gw'olaba, ye pulezidenti w'eggwanga erya Uganda eyayitamu eyalondebwa abantu. Abasajja beefunze wuwe, abasajja baatulugunya mukazi we, abasajja baatulugunya amakaage, abasajja baamuwaŋŋangusa n'atuuka okuwaŋŋanguka okuba nti obudde buno tetumanyi wa pulezidenti waffe gy'ali, obudde buno tetumanyi wa pulezidenti waffe gy'ali. Naye Mukama yonna yonna gy'ali gyasiisidde, gyalindiridde, gyapangira okulaba nti noyeddiza obuwanguzi bwe yawangula mu mwaka gwa 2026. Abantu bannayuganda gwe baamulonda ne bamuwa. Mukama muteekeko obukuumi, Mukama muwa amagezi, Mukama muwa okumanya n'okutegeera, Mukama muluŋŋamye, Mukama mukweke mu abo abalinze okumusaanyaawo, Mukama mukweke, Mukama mubikkeko ebisubi, omuwanguze w'anaasomokukira okujja addemu awo yeddiza eggwanga lye. Mukama akaseera keeko, Mukama tukimanyi nti agenda kudda awangule, Mukama tukimanyi nti agenda kuddizibwa obukulembeze bwe, Mukama tukimanyi nti nno mugenda bumukwasa mu bitiibwa, mu kwagala, mubikka abo bonna bonna abaagala omusaanyaawo, mubikke enkwezenge, mubikke abalabe be, tomuwa mu balabe be musekeerera, abalabe baseka bamusekeerera asobola okuvaayo, tomuganya kuvaayo nga tannatuusa mission ye. Yaswala mu maaso g'abaana be, yaswala mu maaso ga mukazi we, ne mukazi we olw'okuba yamukakasa nti nze tolinswalira, n'abaana be ne bamugamba. Mukama byonna yabigumira. Mukazi we ng'ayisiddwa mu kubonaabona, mukazi we ng'ayisiddwa mu kuswalibwa mu basajja abo, abasajja nga bamwambudde era n'asigala ng'alemeddeyo. Mukazi we tumwebaza okugamba nti nno sigalayo sikujjaayo. Mukama naye n'asigalayo n'akikwata. Mukama tukusaba, Mukama nfukamidde wano, Mukama nga ndi ku ttaka, nga nkusaba Mukama kuuma pulezidenti waffe, nga nkusaba Mukama muwe obuwangaazi, nga nkusaba Mukama muwe kye wamusuubiza, nga nkusaba Mukama nga bwe wamuyimiriza n'omugamba muno yalisobola okununula eggwanga lino, yalisobola okununula abo abayitiririra, yalisobola okununula abo abanafu, yalisobola okukwatako abo ababonaabona, yalisobola okuvaayo Mukama n'ataasa eggwanga lino mu kubonaabona kwe tulimu, n'ataasa eggwanga lino mu kufa n'okusatira kwe tulimu, mu busibe obuyitirivu. Mukama byonna n'obikwasa ono n'obimutikka. Mukama tukusaba bimutikka abigguse, bimutikka abigguse. Naffe Mukama abagezezaako okulwana tuli beetegefu okumulwanirira, tuli beetegefu okuddamu okusituka naye mu kaseera wanaabagambye muno kati nsituse. Mukama tugenda kusigala nga we tuli. Mukama tukusaba otuwangaaliza omukulembeze waffe. Mukama tukusaba muwe amagezi, muwe okumanya, muwe okutegeera, muluŋŋamye mu mikono gy'abalabe, muluŋŋamye wasobola okuyita, muwe ekkubo, omugulire ekkubo lye wali emisanvu egisibiddwa asobole okuyitawo. Robert Kyagulanyi Ssentamu nkusabira, Robert Kyagulanyi Ssentamu nkukwasa obukulembeze bw'eggwanga, Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe, Robert Kyagulanyi Ssentamu omuzira waffe, Robert Kyagulanyi Ssentamu taata mugyeeyo yonna gy'ali baali ng'omukwasiza eggwanga, ng'omukwasiza obukulembeze. Naffe tulibaawo okumwongerezaako, okumuwerekera. Mukama ng'agenda okulayira ku lunaku olw'okulayira, Mukama abeere Kyagulanyi. Mukama ku lunaku olw'okulayira muwe obukulembeze bwe. Ayi Mukama byonna tubikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Wagamba abalisaba nga bayita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo baliddibwamu essaala ezo, baliyatulwa, baliwulirizibwa. Mukama tukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lye